Lukwago cannot come and sit in my office. He comes to sit here as who? Let him dare come here tomorrow. Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno bannakibiina kya Forum for Democratic Change ekiwayi ky'e Katonga baatuuza Ttabamiruka mwe baasinziira ne bakkanya ku ky'okutandika ekibiina ekijja okudda mu kifo kya Forum for Democratic Change eriwo nga bagamba nti kino kyava dda ku mulamu ogw'okununula eggwanga lino okuva mu mikono gya NRM. Enteekateeka ezizimba ekibiina ekipya era ebintu ebyo byombi bijja kutambulira awamu n'ekyokusatu nti ababadde batukulembera mu biseera bino bagende mu maaso nga be bavunaanibwa ku nsonga ezebbiri okuggalawo n'okuggulawo. Bano bategeezezza nti okusinziira ku byava mu kwebuuza ku bannakibiina okwetooloola eggwanga lyonna, bannakibiina kumpi 9 ku buli 100 bassa kimu nga nkuyege nti Forum for Democratic Change eggibwewo era batandike ekibiina ekirala. Kyannaku nnyo nti akaseera kano kati tuli kuteekateeka gy'oyita tombstone, ejjinja erigenda ku kabbuli lyabadde munywanyi waffe kitaffe maama waffe FDC. Tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi 6. Kati olwaleero banna FDC ekiwayi ky'e Najjanankumbi abakulembeddwamu pulezidenti waabwe Engineer Patrick Oboy Amuriat baddiza bannaabwe ab'e Katonga omuliro nga bagamba nti si be balina okubasalirawo, nga Amuriat ategeezezza nti Ssaalongo Erias Lukwago ne banne bannakigwanyiza abawedde emirimu. They also resolved to extend the tenure of the purported national leadership of the group led by a man who is a source of confusion everywhere he goes, Mr. Elias Lukwago. And lastly, they resolved to form a new political party. Amuriat agamba nti Lukwago musajja wa mivuyo nga talina buyinza bwonna kubanga n'ekibiina kyakaayanira tannakimalamu wadde omwaka, nga bano abawadde amagezi nti baba baagala kuva mu kibiina badde mu kukola nga Betty Kamya n'abalala bwe bazze bakola. Those guys who have behaved like thugs cannot come here to conduct any business. This is the official seat of the FDC, with the authorized officials sitting here. Lukwago cannot come and sit in my office. He comes to sit here as who? He can't. And you know, if he thinks he's the president of the party, let him dare come here tomorrow. Ono atuuse n'okulumiriza ab'e Katonga ng'okukolagana ne Pulezidenti Museveni batabule ekibiina kyabwe. With Museveni, we have evidence. We also have evidence of money in respect to them. And if challenged, we can adduce this evidence. Kinajjukirwa nti enjawukana wakati w'abakulembeze ba Forum for Democratic Change yava ku nsimbi obuwumbi 7 nga zino zigambibwa okuba nga zaabaweebwa Pulezidenti Museveni mu mwaka gwa 2020. Matias Ssekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV Agaleero.